Nkulamusako yonna gy'osinzira okulabika ng'otugoberera ng'olaba Kampala Media TV gwe mikwano gwange ate naba kulabika ng'osubscribinga nkugamba wasubwa dda naye ate kaakati k'otegedde ku mawulire gano labika ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe osobole okufuna amawulire ageesigika weewaawo ago ge weetaaga okulabika nga omanya. Ensonga gye nkuleetedde olunaku lwaleero y'ey'ebyokwerinda wakati nga abatamanya ngamba bavaayo ne batuusa ku Generali Katumba Wamala obulabe bassebo ne bannyabo ab'ebyokwerinda bavuddeyo ne bawa embeera nga bweri ku musango guno. Gwampuliriza zaali ennaku z'omwezi nga lumu nga tuyingira omwezi guno ogw'omukaaga. Abatamanya ngamba ne bavaayo ne balabika nga batuusa obulabe ku Major General Katumba Wamala okwagala okusaanyaawo obulamu bwe. Mu nsiitaano eyasinziira wali mu bitundu eby'ekisaasi Kisota Road, bassebo ne bannyabo yaviirako muwala wa Generali Katumba Wamala okugenda etagenda badda kwessa ne ddureeva we ate naye amanyiddwa nga Aruna Kayondo okuva mu bulamu bw'ensi eno. Mu kiwandiiko kye tufunyeeko kopi okuva eri ab'ebyokwerinda era ng'ekitongole kya Uganda Police batutegeeza nti waliwo abantu babiri abamaze okukwatibwa mu kaseera kano nga bano be bamu ku bateeberezebwa okuba nga beenyigira mu bulumbaganyi obwakolebwa ku Generali Katumba Wamala. Bano bagamba nti abantu abakwatibbwa, njagala okugezaako kuwa ebyafaayo byabwe, kuliko omwami amanyiddwa nga Sserubuura Hussein Ismail n'omulala amanyiddwa nga Nyanzi Yusufu Siraj. Ekitongole ky'ebyokwerinda kigamba nti nno waliwo n'abalala bangi be bakyakolako okunoonyereza nga bano be beenyigira mu bulumbaganyi obwaliwo ng'ennaku z'omwezi lumu Juni wa 2021 wali ku Kisaasi Central Zone mu disitulikiti ey'e Kampala. Mpuliriza bulungi. Bano bagenze mu maaso ne batutegeeza era ne nkola okunoonyereza okuwa ku byafaayo ku bantu bano abakwatibbwa. Sserubuura Hussein Ismail ng'ono abadde yakazibwako erya maamu muto atemeza mugi omukulu emyaka 38 ng'era ono musajja muganda. Sserubuura Hussein Ismail omu ku bateeberezebwa okutuusa obulumbaganyi ku General Katumba, musajja muvuzi wa bodaboda gwe mulimu gwakola, ng'era ono mutuuze wali mu kitundu eky'Ennakuwadde e Nakabugo mu Bulenga ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso. Omuzzi w'omusango omulala bassebo ne bannyabo gwe tukozeeko okunoonyereza okw'ekikugu, amannya ge ye Nyanzi Yusufu Siraje, ng'ono musajja mukulu atemeza mu gy'obukulu 46. Bassebo ne bannyabo ono naye musajja muganda era ng'omulimu gwakola osobola okumuyita herbalist oba atunda eddagala ly'ekinnansi. Omusajja ono Nyanzi Yusufu Siraje mutuuze wali mu bitundu ebyekyanja ku nkingizi z'ekibuga Kampala
era nga kisangibwa mu Nakawa Division mu district y'e Kampala. Bano bagamba nti mu kaseera kano bano bakwatiddwa era nga bavunaana okwagezaako okwagala okuggyawo obulamu bwa Generaali Katumba Wamala era n'okujja mu bulamu eyali omukuumi omuvuzi eyali dereeva wa Generaali Katumba Wamala kw'ossa ne muwala we amanyiddwa nga Nantongo Brenda Katumba. Era nga ne dureeva eyajjibwa mu bulamu bw'ensi eno amanyiddwa nga Saagenti Aruna Kayondo. Jjukira nti omusango guno teguyinza kubanga misango mirala, kubanga bassebo ne bannyabo oba oliawo emisango emirala gyonna egy'obutemu bannyini baagyo oba abantu abaatirimbulwa ne battibwa bonna babadde basigala si balamu. Naye guno okwawukanako n'emisango emirala, omuntu eyali targeted okulabika nga attibwa ate yasobola okulabika nga asimattuka. N'olwekyo kitegeeza naye okunoonyereza kuno akuli wakati ate nga Generaali omukugu mu kunoonyereza ku misango. N'olwekyo gye buvuddeko Generaali Katumba Wamala yavaayo ne yeewera n'agamba tagenda kussa mukka, tagenda kussa wansi nga tamaze kutegeera baani abaali baagala okujja obulamu bwe mu nsi muno oba oliawo n'okujja muwala we ne dureeva we, ekintu kye baakola ekisingira ddala okumuluma mu bulamu bwe. Tukyankwongera okutuusaako ensonga nga we ziri. Nkugamba gwe atannaba kulabika ng'osubscribinga ku Kampala Media TV, ate tujja kulabika nga tukutuusaako ensonga zino. Naye okulabika nga nnyongera okuwa ku mawulire gano, gavumenti wakati mu bitongole eby'okunoonyereza oba eby'okwerinda bataddewo akakiiko ak'abakugu nga bano basiizi ba bifaananyi okugezaako okusiiga ebifaananyi ku bantu ki oba ku footage, nga beeyambisa footage omutono gwe bayinawo okulabika okunoonyereza bano abazzi b'emisango. N'olwekyo embeera bwe weetuuse engabo bagirumiza mannyo okulabika nga bategeera ku bantu abatuufu abaakola obulumbaganyi buno. Nkwebaza osigala ng'otugoberera era nkugamba yongera otugoberera okutuusaako amawulire ag'ekikugu wano ku Kampala Media TV.